Abaganda bagamba nti akuba embwa aba anoonya mukama waayo. Olwatuuka nga munnange otulabira nga wabaawo omusajja bamuyita Kazimba Mugalu. Kamala okunoonya wano vidiyo ze era yatanazirabako. Akuba embwa aba anoonya mukama waayo. Kakati twabadde tuli awo nga Museveni atuma Kazimba Mugalu mu ggwanga lya America. Bwe bamutumye mu ggwanga lya America bakola connections ne bakulaganga abagenze mu nnomo buweereza naye nga balina ekirala kye batambuza. Eyo enkola Museveni yagikola dda ku mulembe gwa Amini ng'ayitira mu masinzizo. Abalokole b'ebiseera ebyo basobola okujjukira omusajja gwe bayita Lukirigango, simanyi Bikirigango yakafa mwaka nduza kugenda kwera gumu oba ebiri emabega. Era bwe yamaliriza obuyeekera mu Uganda yalinga mu Full Gospel. N'addayo n'atandika ekkanisa e Rwanda. Bwe bamala okutabangula wano n'aparticipatinga mu kutemula Rwigema. Ayina n'omuvubuka yali mu kwaya y'abalokole bagitaani yeeyita Lukiri, simanyi Lukiri. Kitawe Bikirigango, simanyi Lukirigango, aba Full Gospel mumumanyi n'aba Redeemed. Kati bakolera nnyo ebintu byabwe mu masinzizo. Era Amini yagenda okulwana bye bagamba simanyi mbu yayigganya obulokole. Amini tiyayigganya ku bulokole. Amini yali musajja ssaamu enzikiriza zonna ekitiibwa. Naye mu bulokole mwalimu obuyeekera obw'obusajja obunyarwanda obwo bwakubanga empale ebiraka. Kakati Kazimba Mugalu era mu format y'emu mwe yabadde asindikiddwa. Nembo bannanga amasimu nga tugaggaddewo. Mwagala twala programu eno. Wangi? Walo. Nange sewa. Ense kuwulira. Ogambye ki? Kyenkugambe Hoima okimanyi bakola drive z'omusaayi bagaba omusaayi buli lunaku bakola drive mu butale wabuwawo buli kimu mu bitundu bya Hoima. Ibye Hoima mu tawuni. Stanze nabaga katete kyoyogerako olw'okuba eno bakimanyi nti ababuuse bali nnyo ku media kati bagenze mu beeyi abatali nnyo ku media. Webale nnyo era kiwayogera kituufu nti baagala musaayi bakola drive naye omuntu gwe bahayalinze awo nti tugenda kukola musaayi ne mubuuza niyo omusaayi guno mukola buli lunaku nti ffe tukuba kungiwa abantu ne bajja mu butale ffe tukola gwakujjako bujja musaayi ne mbuuza buli lunaku nti ye neŋŋamba tubanga kiwayogera kyekyo naŋŋamba buli lunaku basolooza omusaayi ne mbuuza bali blank egumanyi nti guno gwo gwa gavumenti muwandika obupande nti mulinako nti Red Cross nti kiwayogera kituufu omusaayi bagwagala era bali mu giya era obweyaga kinoonyezaako olina bakigatte obukonfirming ekintu naye yaŋŋambye agulimu gwennyini bagusolooza. Lwale pastor anti mubiwulidde si biibi. Kakati Museveni batumye Kazimba Mugalu okugenda mu ggwanga lya America. Ng'ensonga ze bamutumira ze bagenzeeko kubanga mbu His Excellency Kyagulanyi atambulira nnyo mu traditional churches, mu Catholic Church, mu Protestant gundi churches omwo atambuliramu nnyo okusinga ate amasinzizo amalala. Kati Kazimba Mugalu yabadde agenze kukuyega abakkiriza tebawulira so tebakkiriza.
tebamuwa akatuuti, tebamuwa amatu, tebamuwa chance, bye byabadde bimututte. N'agenda agwa mu gaapu z'abakyala abakambwe. Abakyala bano bannaye abali okumpi abawe ekyokunywa ku ssente nga si nnyingi nnyo zensobola nsasule ku bbiru yo. Kazimba Mugalu yabadde ku yatugamba ebizibu byaffe tubyetwalire ku musaalaba. Ate mbu yabadde agenze kuwaayo baana. Abaana ffe tujja beetwalira ku musaalaba kwennyini tubeewerera ebizibu watugamba. Munnaye nga Kazimba Mugalu agenda mu kyaki mbu agenze okuweereza e Boston. Yabagambye mugagweko kanisa yii mfite kama cheme. Ya Kazimba Mugalu ku kituuti wuuyo omulabye. Kazimba Mugalu wuuyo yayimiridde ku kituuti na freezinga. Abasajja ne batandika okukola ogw'okufulumya bamaama ababadde ku operation eyo. Laba Kazimba Mugalu wuuyo babadde bamubuuza abaana be Uganda bonna wabawaayo gundi mu maaso ga Katonda bo bateekako emikono olwo okojja otegeka abe waffe. Boston terina Ssaabasumba, gwe Ssaabasumba we Boston. Kati wulira nabagamba Kazimba Mugalu oyo alina akakwate ku Joyce Baagala. Era yanyiiga nnyo okumma Joyce Baagala kaadi nabibagamba dda. Era olw'okuba yali akimanyi nti Joyce Baagala simanyi mbu muwala we ate mukampuuga Mpuuga leader of opposition. Oyo Kazimba Mugalu yateekawo nnyo ekisenge n'omugongo okulaba nga Mpuuga tagobwa ku bwa leader of opposition. President n'amuggyako awo ne watandika okujjo kati ate muwala we ne tumumma kaadi n'agwa. Kati nayingira ddala bbeya nnako head to head. Mumujjukira bwe yagenda juze wa president. N'agamba mama babi nti gwe gamba baawo nti kemukwatako. Twalina baba yali yazimba ngali kaka distance okuva ewaka. Waliwo omuto wange omutata n'amugamba gende wa baba ugundi omugamba ajje nti mwagala. Owulidde nti kati omwana kyaba asimbula okudduka gundi ogenda namugamba owulidde kyenkutumye nti ye nkutumye eki ko mwana nti ongambye ngende ngambe baba nti ko musangayo. Yamugamba genda omugamba ajje kati obuyamala namugamba nkugambye eki ogera mugamba otya nti ongambye ngende mugambe nti ko musangayo. Nene Kazimba Mugalu munaye Kazimba Mugalu kyavudde asalawo okuyingira bbeya nnako okulwana ne NUP olw'obusungu bwa muwala we kubanga nabagamba mu kugaba kaadi NUP baali baagala gikozesanga okufunamu benefits zaabwe nti bwe tutuuka mu bintu bwe tutuuka mu bya politics buli ddiini ereeta interest yaayo mu gavumenti ne mu opposition. Fenga abakatoliki, fenga abaprotestante, fenga abalokole, fenga abasiraamu. Eggwanga lifa liggwawo tuli ku bintu ebitalina makulu. Ssaabasumba n'awandiika ebbaluwa mwana wange Kyagulanyi togeza n'okikola. Fenga abakatoliki
ekifo kya leader of opposition kitulekere tokiseeseetula. Ate abayisiraamu naye mwana wange gwe omuntu atusiibulula n'okutusiibulula otumma otya agafo agasooka mu opposition. Church of Uganda mwana wange tulinayo Joyce baagala yekka weegendereza ebintu by'okola kuba oyo mukungu mpuuga bw'ojjako mpuuga ekifo oba oggyeko Joyce baagala. President ye teyabakayanya n'akwata ebbaluwa zaabwe zonna n'azituuma awo n'abawa interview n'abagamba mujje ku kavule tusabe, bonna ne batalinnyayo n'amugoba. Mwagala tukozesa bukozesa mwagala tufunamu magoba mutusinikirako ebinnyo byammwe. Kaakati nno Kazimba Mugalu abakyala bagenze ne bamwatulira. Mwe kambabuulire ebintu n'ebintu bye tulabako ng'ebitono tubikole. Nkugambye akuba embwa abaanoonya mukama waayo. Bwe baakubye embwa e Boston mukama waayo akedde vaayo. Muhoozi akedde ku Twitter. Waliwo abalumbye Ssaabasumba Kazimba Mugalu abaana ba Nuupu ekyabaluma ngwangwangwangwangwa be baamutuma. Mu nzikiza ennyingi Madamu Ticha Nambooze gwe nawulira yogera ekintu ekyo ndowooza namuwira akyogera oba yali mambo bado. It was like 1999 or 2000 around there. It was 2000 and what? 2001. Mambo bado. Nambooze yagamba mu nzikiza ennyingi eba ennene nnyo ne bw'okumaka kando kalabika ate kalabika nnyo mu nzikiza. Ebiseera ebyo byali biseera nga opposition abanga ekisiraani mu public mu community. Nze waka maama yaŋŋambanga nange mwana gwe wiri saagala kulaba n'oyo mwana Nsamba. Oyo mwana Nsamba wa DP. Nsamba ojja mulaba mu ka video akabaddemu babadde awo Empigi nga baggulawo akatale ne Hildaman yabadde ali ku mukono guno bwe guti nga yambadde tayi ya green bweti. Kansala ku district Empigi akiikirira Buwama. Mama n'angamba gwe mwana gwe walaba aba DP bwe batematemawo n'ebitooke by'abantu. Olina oyo omwana owa DP akuyingizemu omutima gwa DP. Wirisagala kulaba n'Ensamba. Wirisagala wana aba DP batematemawo n'ebitooke bya Kammonde. Omusajja bamuyita Kammonde.